Oyalwa mu nnyindo olina kulwejja wekka ate era nannyini mufu yakwata awawunya. Tosuubira bamuliraano okkaaba ennyo ne byesansabaga bwe ng'ofiiriddwa omwana. Ye ggwe alina okubeera omusaala ennyo mu kkungubagira oba okukaabira omwana wo singa abeera afudde. Bano bamuliraanwa babeera bakuyambako buyambi. Olunaku olw'eggulo navuddeyo ne nkola akatambi kange ak'emulugunya ku mukyala omuyimbi Nakinku Super Diva Juliana Kanyomozi. Ne ngamba Juliana Kanyomozi lwaki tabawo mu bitalo bya banne? Juliana Kanyomozi lwaki taziika bayimbi banne? Lwaki tabawo mu mitawaana gy'abayimbi banne? Lwaki tagenda ku nnyimba ez'abayimbi banne? Abawagizi be abatono nnyo ab'olubato abalinga empulunguse mu binyeebwa ne bavayo ne bampalalira. Ekikulu mwasama nnyo, ekikulu temufa ku bibakwatako, bula. Mutemulowooza ti Juliana Kanyomozi muntu wa kamera. Juliana Kanyomozi si muntu wa kamera, si muntu wa kwemulisa. Talinga mmwe buli kye mukola mukikolera mu kamera. Ne ngamba Juliana Kanyomozi kwe gamba ye bw'agenda ku nnyimba oba mu kuziika alagira ab'amawulire bonna bajjeko kamera oba alagira ab'amawulire bonna kamera bazitunuze ewalala ye baleme kuzimutunuzaamu. Era abamu ku bo baagambye nti Juliana Kanyomozi yali yeewa Kato Lubwama ku lw'omukaaga. Ne ngamba n'ekiyenje obuyenji ekyayita ku lumbe lwa Kato Lubwama ku lw'omukaaga oba okuva Kato Lubwama lwe yafa, ensi yategeera nti omuyimbi gwe bayita kiyenje yayiseeko wano. Naye omuyimbi alinganga Juliana ku maanyi ge tasobola kugenda ku lumbe lwa Kato Lubwama. Ba Josephat Seguya, ba YouTubers ne batalipotinga. Ate ensonga lwaki balina omulipootinga ennyo kubanga eyo eba mirako. Juliana Kanyomozi tamala gaziika, tamala gagenda mu nnyimbe. Kakati bw'omulabako mu kifo kyonna ago gabeera mawulire. Kiringanga lwe baayo Kyamasiro mwaka gwa 2009 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II Sseggwanga yavaayo n'ayoza ku mmunyi. Amawulire gakiripootinga nnyo kubanga ffenna tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka takaabira mu maaso g'Abaganda. Naye olaba akaabi kino kisusse. Kakati ab'amawulire baali ripootinze ti olaba Juliana Kanyomozi aziise Kato Lubwama. Bannange Kato Lubwama abadde w'amaanyi nnyo. Oba Juliana Kanyomozi agenze mu lumbe lwa Kato Lubwama. Bannange Kato Lubwama abadde wa nkizo nnyo. Olaba asitudde atali nnaabaziisi wa kuno, omukyala atali nnaabaziisi wa kuno n'asitula Juliana Kanyomozi. Wow, kakali nange mbuuza mwe kye mugamba ku kamera zonna ezaali mu lumbe lwa Kato Lubwama okuva lwe yakutuka ku olwo olunaku Juliana Kanyomozi lwe yajja lwe zaggwamu amanda kuba amawulire ababeerawo ani gwafuga gwasobola okugamba ndi totunusa wano kamera? Olaba abatali bansonga babatunuzaamu kamera ate olwo Juliana Kanyomozi. Nange ne neebuuza ekirala ekigendera kya Juliana Kanyomozi okugamba abakamera nti temunkwata nga ngenzo ziika, temunkwata nga ngenze ku lumbe, temunkwata nga ngenzo kubagiza. Kibeera ki gwe kyogamba Juliana Kanyomozi mu byobuwangwa bwe oba mu nzikiriza ye okuziika kive nga singa aba akyetabyemu kimenya mateeka alina ab'okwanikula kibanga ng'omutabuliiki lwanewaggula n'agendako mu dduwa automatically ayagala nnyo ekintu ekyo kibeere kya nkiso aleme kuboolebwa mu komyunite yaabwe ey'abatabuliiki kubanga abatabuliiki tebagenda mu dduwa. Kakati mbuuza muzizo ki Juliana Kanyomozi gwabamenye singa aziika singa agenda ku lumbe? Y'ekirala kiri kimu nga mu kuziika gundi ono ani Moze Radio awo kamera zaamutunulako nga tebaazigaana nga teyatya kubikolera mu kamera. Munnange ekkumi terikyawo omu era mwabaddemu abantu ab'enjawulo nnyo abavuddeyo ne bawagira ekirowoozo kyange ne bagamba nti yeekolera naffe twasirika dda naffe lwa butoogera. Naye omukyalo oyo abadde atususseeko naye nga tetulina ngeri gye tumutandika. Ne baŋŋamba nti etaffe etuusa mugenyi kumbe Mukama Katonda atuleetedde yeekolera itonga gwe yaweesa nga talina gwatya singa aba ayogera mazima, nga tatya biduduma singa aba ayogera mazima. N'abayimbi ab'enjawulo, abayimbi abanene, abayimbi ab'amaanyi bankubidde essimu senga sitya kwasanguza byama nali balaze ne ku screenshot eza messages ez'enjawulo okuva mu bayimbi nali bateredde ku audio notes eza amaloboozi ag'enjawulo okuva mu bayimbi abanene ab'amaanyi mu ggwanga nga bulijjo batyo mugambako nabo bennyini nga bulijjo kibaluma nti gwe wafiirwa omwana twakubeererawo naye ffe ne bwe tufuna obuzibu totubaamu nga wakika. Ntandise ŋŋamba nti lw'oyalwamu nnyindo olina kulwejja wekka. Ze nkoledde mu bayimbi, mpandisizza abayimbi, nkuziddwa ndongo, nagaggawalira mu ndongo, n'enjavuwazibwa endongo, era nkimanyi lunaku lumu nja kuddamu ngaggawalire mu ndongo. Kyokka olaba buli wendaba akasobi konna
mu ndongo njagala mbeere nnyo omusaale mu kukajjawo kubanga eno endongo ye yafuuka maama ye yafuuka taata ye yanfuukira ekyebikkwa gwe mulimu ogulabirira abaana bange endongo kali buli wendaba akasaaniko konna mu ndongo nkajjawo nenkatwala nenkasuula ku garbage bayimbi bonna bavuddeyo ab'enjawulo ab'omuzinzi ab'amaanyi ne banneebaza nnyo ne bagamba oba osanga ku mufu aliddako alyetereeza njagala okubawa amawulire amalungi annayuganda bannange abakkiriziganyizza nange nti omulanga gwange gwawuliddwa omuyimbi Kanyomozi. Juliana Kanyomozi namuwamudde era mu ntuume dokita akuba emirambo empiso ne giddamu ne gyasimula. Juliana Kanyomozi oluvannyuma lwa social media okumuteeka ku pressure, oluvannyuma lw'abantu bamwoyo gwa ggwanga era abategeera obulungi ebyobuwangwa n'ennono ne munno mu kabi okutambuza vidiyo yange ey'eggulu ne posti yange ey'eggulu, Juliana Kanyomozi yaweerezza Amabugo ga miliyoni ezi. Juliana Kanyomozi yaweerezza Amabugo ga miliyoni ezi. Njagala okukitegeezaako mu mwenna abanyoma amaanyi ga social media n'amaanyi g'omuntu wa wansi. Social media oba omuntu wa wansi asobola okuwa wamulayo mu comfort zone eyo gye weekwese n'akuleeta ku ground oyagala toyagala. Nabagamba bwe mubeera ekkolola eyo ne mutajjaako eno wansi kulaba bigenda mu maaso, bye bigenda mu maaso wansi bigenda kufuna ba representative bibambale bajje babalumba ekkolola eyo gye musula gye mulowooleza nti muli ba kitalo nnyo. Juliana Kanyomozi yawaddeyo obukadde bw'ensimbi obu ku lumbe lwa Kato Lubwama oba mu nteekateeka z'okuziika omulongo Kato Lubwama eyabuuka wiiki ewedde. Bannanga abayimbi oba abantu abakolera eyo emirimu gyonna babbulooka baani obumu geemaanyi ate tewaliwo ndaga nti obumu geemaanyi nga tewaliwo munno mu kabi. Mulekerawo okujja obuzzi ku mbaga nti yeekolera agenda kukuba embaga awadde Juliana Kanyomozi kaadi. Juliana Kanyomozi n'amuwa benzi ye n'amuwa ne miliyoni 5 era n'okuyimba n'ajja n'ayimba. Bannange nga bwe mwagala okubeerawo mu masanyu ne munnaku mubeerenga wokko. Juliana Kanyomozi oba toyina gw'osse okugenda ku lumbe lwa muyimbi munno oba okukungubagira muyimbi munno oba toyina gw'osse oba toyina gw'olyasaamaanyizza tobaako na nnono y'abatoolo gy'obeera omenye kubanga nabo baziika. Mulekerawo okwekwasa ebyo mulimbalimba ensi nti bannange ye Juliana Kanyomozi si muntu wa kamera n'ebirala gwe kyogamba nti Juliana Kanyomozi alinganga omunnaddiini omufaadha oba sheehi oba omuki agenda mu ssabo kubanga munnaddiini bw'agenda mu ssabo alwana nnyo waleme kubaawo bakwata butambi kubanga talina kumanyisibwa nsi ti munnaddiini ayimba Katonda wuno ate abadde mu ssabo. Kakati naawe Juliana Kanyomozi ani gw'oba osobezza singa ogenda mu kuziika oba kulumbe ensi n'ekitegeerako. Nze yeekolera itongwa olutalo nalwo ndumaliriza ndulinnye ku nfeete omulala